Kulikayo munafe ate yo Eklezia Katolika etegese okusaba ku luguudo lw'e Masaka olw'obubenje obususse okufiiramu abantu. Kutegekeddwa esaze ekkulu erya Kampala nga mubaka bwa Ssaabasumba obusomeddwa yennyamidde olw'omuwendo gw'abantu abazze bafiira mu bubenje ku luguudo olwo. Abantu abasoba 40 be baakabufiiramu. Ekitundu ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka naddala e kampiringisa awazi w'obubenje bagadde okumalira kikabiri nga basabira emyoyo gy'abagenzi abazze bafiira mu bubenje ku luguudo olwo. Ebikujju ku byalo biteekeddwa Eklezia Katolika ne poliisi empigi nga basookedde kampiringisa bafiira abantu 23, omuwali ne famire yafiira abantu baayo 6, omulundi ogumu mu kabenje akaagwawo nga 2 omwezi oguwedde. In the name of Jesus of Nazareth and in his authority, we declare that this place is free from your dominion. Amen. Okusaba kukulemeddwa mu viika Jene Mutala Maria, Father Dennis Kizito Sebunya, wakati mu kumansira amazzi abazze bafiira abantu oluva beetali mu kutambula bakungende kwikweta bateekeddwa okusaba. Father Sebunya mu kusoma obubaka bwa Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala, Dr. Cyprian Sitolwanga ategeeza ng'omuwendo gw'abantu abazze bafiira mu bubenje bwe gweraliikiriza. Road deaths are among the most devastating deaths because when you die in an accident, you are never prepared. Lwanga ategeeza nti obubenje bungi obuzze bugwa nga kiva ku butamanya. And if we all had an opportunity to see what happened at Campings, the bodies were everywhere. Mu bifo ag'obubenje Lwanga asibye gavumenti okussa obubonero obw'okunguddwa okulabula abatambuze abantu abasoba 40 bakafiira mu bubenje ku luguudo lw'e Masaka mu mwezi oguwedde nga n'akasimbyo kabaddewo kiro ekyakeseza olw'okuna akagudde kamutuuza ebukulula omwafiiridde abantu 9. Ebifo ebisinga okugwa mu bubenje kuliko wakati w'Amaya ne Katende, Nabyewanga, Mpigi, Kampiringisa ne Kalungo. Debo abakulira essomero lya Uganda Matters SSC Namugongo bakwasisa abatuuze ku kyalo Namugongo Bumoli essomero lya Nasiri n'ekifo awakuumirwa abaana nga beeteekera ebijaguzi by'okuyeza emyaka 50 omwaka ogujja. Libakwasiddwa ku mukolo okutansa n'ekitambiro kya misa ekikulemeddwa mu lekitero y'ekiggwa ky'Abakatoliki Reverend Father Vincent Lubega yennyamidde olw'okusomozebwa abaana kwe bayitamu ensangi zino. If Jesus Christ was to come today to speak to us, the adults, about the children now, he may even have raised his voice. Because from experience, the little children of today are faced with a lot of physical, social, psychological, and spiritual challenges than ever. Ate bwana mukulu w'Eklezia Yesu Kabaka mu Kampala Musenyeri Giradi Kalumba naye asimye enkolagana ennungi abatuuze mu kitundu gye balina n'ekigo ky'e Namugongo. Twebaza abakulembeze ba parish abakolaganya obulungi kubanga parish mu ssomero ebaayo ne bwana mukulu ajjayo n'atuula ku lukiiko luno olwa board. Reverend Father Henry Kasasa nga yawomya omutwe mu kuzimbira abantu mu kitundu kino essomero alambuludde bye batuuseeko. Tugenda kukuza emyaka 5 nga tulowooza nti mu myaka gino tulina okulaba nti tuddiza community ya round.